Wale watakuwa wanaongea attention man. Munange ndi mulungi attention man. Awulira kimulungi. Ebirala bogereko ebyawe nze ndi mulungi. Obulungi bukola ki? Obulungi bulimu. Ozigolwa ki? Ogolwa ki? Celebrity track kwe tuliyo gambo tyagwa tulaba omulungi n'otugobera kyokola kyamaanyi Rock FM www.rockfmug.com obo tuna bulungi wali tulina n'omukutu omulala gwita 256 radio cafe che kulu Simon Kawala atajja kuba bategeeza bulungi awo CEO wakikutemu mpola mpola onako olwaleero ensonga za kulambula olwaleero saagala mulowooza ate nze kukola birala naye era ensonga za kola ki tegeera Uganda batugamba tegere Uganda Dianah toseka kwa waidinga Dianah aseka waidinga Dianah aseka toseka ngamba go CEO wa Rock FM nze CEO wa Rock FM you know ye go CEO ekigambo kigumizo linga gamba ntonka I want to be sure because I'm happy for you. Yeah, it's my radio Wow. Rock FM yange bulijjo ndaba ku status ndaba ngoteka video bingi byembadde ndaba postinga ebya family yange tobyogerako bwe postinga ebya family already njirimu ate njimanyi kati eyo yo ate ndala gyogeddeko ey'omukulu Simon bagita 256 radio akafe che naye yakoze radio CEO radio yina radio tuliba CEO mu company z'abakama baffe wow bana tugoba tunafuna tutandikira weewaawo bwetyo ntandise ne Dianah olunaku olwaleero the beautiful nga bwali anekedde mu ka black waggulu awo nga kalabika bulungi omanyi evizo zinyumira waliwo ziri endala ze waliyo siba ez'emigwa emiwanvu wezi neŋŋamba ez'enviiri ziri so kigambo ky'oluzungu kiri okumbuzaabuza nza kyogera ntya ekiriwa akozesa ekyoluganda bajja kutegeera wa Rock FM bakyogamba batya ekigambo ng'omuntu akubye ekintu ekyakabye ennyo naali ku kamera takimanyi Dianah olunaku olwaleero lugezigezi oluli wano n'oyo mwana wa kamera so Dianah olunaku olwaleero tuli ku nsonga za kulambula Uganda kumanya Uganda ku nsonga tuli ku Maction edition bagite batya mutuleetere ekinankani ekyo Maction Falls expedition kyekyo well okuseka kwa byonna kankwebaze by the way to be part webale nnyo webalire ddala ndi musanyufu nnyo nti osobodde okubeerawo ensonga enkulu eriwo yakuba nti bannayuganda bongera okumanya era nga balambula Uganda tulambudde ebifo bingi nnyo mawanga mangi nnyo yes eno yiyo eno yiyo yes oyina okugenda go mateeka Maxon Falls expedition ku mulundi guno bateeseteese aba Taufiz it's a tour company tours and travel ekola ebintu bingi nnyo naye ku mulundi guno baategese ate ekyenjawulo ennaku z'omwezi nga 9 n'ennaku z'omwezi nga 10 tuyina ebiro 2 n'ennaku 3 the days 2 nights and days 3 days tuyina ebiro 2 bye tugenda okusulayo then tulinawo ne days 3 nights 2 and 3 days kugamba nti ogenda kunyumirwa misana na kiro yes so ensonga eriwo lwaki twalonze Maxon Falls because byebimu kyekimu ku byafaayo ebyo by'obulambuzi ffe bye tulina mu Uganda omuntu by'olina okusooka okwenyumirizaamu bingi nnyo bye twandibadde tusalawo ku bantu genda mune twatandikidde ku ekyo era twasose ku ekyo so ngenda kusooka kusaba busabi bannayuganda okutweyungako because it is December tuyina abaana abawumudde tuyina abasama abazze naffe ffennyini bannayuganda abantu babadde ne stress nyingi nnyo you know kati mbasaba busabi bambi mujje tunyumirwe wamu tubeere ffenna tugenda kubeera ne games nze kennyini ndi wakubeerayo yes nze kennyini ngenda kubeerayo so nsuubira okwetaba mu activities tuyina indoor activities tuyina of course bye tugenda okugendako mu park swimming jeri and of gwe nina okwesala obuntu
Swimming aba swimming because tulina privacy. Abaana baba tayagala bifaananyi tebajja funa bifaananyi. Abaana baba byagala bajja kubifuna. Wabula tulinako photographer ng'agenda tukuba ebifaananyi oba weekubiza bimeka oba bimeka kiri eri gwe omugamba nti bannaye kati nkoyerekera awo byonna bya bwereere si byakusasulira ssente si bye bino gundi nkubaako wano akafaananyi gundi omanyi twegayira nnyo abantu nkubaako akafaananyi nga tutambudde nabo ebyo n'ovaayo ng'otunudde kono funa professional pictures yes so tugenda kubeera ne photographer gye tukuba ebifaananyi ebirungi ffenna tunyume tulabike bulungi nnyo olemu okwekwasa nti ate kino kiganye kiri kiganye n'ekifaananyi nga kiringa ekya Dianah kya postinga ku Instagram byogenda okufuna ku olwo ate naawe obeere gwe kennyini nnyini you can be yourself ate nga naawe onyiridde n'ogamba banaye bulijjo kino kisoboka omanyi olw'ekifo kye weekubisaamu ebifaananyi byomunagamba oh my god omwana yabadde luddawo ono ngenda kummeza amalala wano ate ennaku zino oli so badde nagamba nti you are so sweet ne bagamba ate sweet engeri gyogeramu owulira nga n'obulamu bweyagala kubanga kituufu divorce obulamu bweyagala ate njagala okukubiriza n'abantu abalala bonna buli omu ayiga okweyagala bw'oteyagala divorce teri agenda kwagala mu bulamu bw'ensi eno bw'otezaamu maanyi teri agenda gakuzaamu wali obaddekaawo mu nnyumba yo n'ofuna ebikunyiga n'olinda miracle ebeewo nga teribaayo yes obeeraawo n'owuliranga n'ogaana naye mukama kitonkolerayo ekyamagero ayinza obutakireeta leero naye ng'akitegese oluvannyuma lw'okuba nti gwe kennyini olina okwezza engulu bagamba yayamba yeeyamba okitegeera so gwe ng'omuntu sooka weeyambe ne mukama naye anaatandikiraawo olina okwezzaamu amaanyi olina okweyagala ate bino ebigambo tuleme biteeka mu bigambo byokka I see very many people abagamba self love but they don't mean it it's just an hashtag self love oluusi oli agenda okikola nga yakyankalanyemuko n'omuntu awo n'agamba kankiwandiika alumye naye nga takitegeezezza exactly so self love eyo tekirina kuba kigambo bugambo kive ku ggwe ng'omuntu okweyagala weesiime learn how to appreciate yourself we work so hard nti teri muntu agenda kujja kwebaza nti weebale kola wabula ggwe kennyini okufuna engeri gye weesiima ogambe naye lwaki seguliddeyo akagoye akalungi lwaki sikozeyo ka makeup akalungi maybe ngulayo akaviiri akalungi maybe let me look good weesiime it starts with you kati abantu ekibeerabira ebisinga dayo oluusi gw'ogamba oba oyagala kweyagala ng'omuntu but there are those people abavaayo nga bagala kussa omuntu like wansi buli kimu okikoze gw'olaba nti ke kaseera weeyagale naye akaseera kulina okweyagaliramu oli najja wali wooli waggulu nga nyeenya bw'ati simwagala waggulu awo naliwo kaawo baguyita muyaga ne gukuba it never stops naye nti buli omu kisinzira you can face it for the first time you can face it for the second time kiri eri ggwe okuyiga mu kyo oba obutakiyigamu ate era kiri eri ggwe okumanya nti omuyaga guno bwe guba guzze gugenda kumpushinga kunteekawa if you allow n'ogenda nagwo ne gukwera gugenda kwera naye bw'okkiriza okuyimirira ng'omuntu mu ggwo n'oyimiriramu you still stand ekirala teri muntu addictatinga bulamu bwo gwayina okumanya what is the purpose of your life kikyoyagala mu bulamu bwo kikyoli kigendererwa kyo kyokuba nti ku nsi kwoli nti olina obulamu oli mulamu olina okwejjukiza so nze awo wenyina okutandikira nti people will say people will do whatever abantu they'll talk they'll shake you kikyogenda okwogera kyotannaba kwogera kugamba Dianah Nabatanzi I'll give you a perfect example about me kikyogenda okuŋŋamba divorce kyotannaba kuŋŋamba kikyogenda okuvuma kyotannaba kunvuma kiki batamanyi kyogenda okwogera bingi bye batamanyiiko ge mazima naye kipya kikyogenda okunvuma mbeeraawo ŋŋambe leero omwana abantu mukwanawo navaawo divorce navaawo yes teri kipya okujjako nga bakozeyo dictionary empya okujjako nga bakozeyo akatabo kapya oba Google ng'evumbudde ekigambo kipya nga kinene kizibu omuntu kyagenda okujja akubewo aŋŋambe kati omugambo ogunene aguŋŋambe nti ati gwe guno ekitali ekyo what is going to shake me again Dianah nfunye chance ndowooza olunaku olwaleero nfunye chance omuyaga gwabeerawo n'oguyitamu
wano weneebuuliza ng'omwana ali eyo nga naye ali mu muyaga gwe gumu wachandulinga otya like by then? I would say things differ. Buli omu afuna weight y'ekizibu kye byanjawulo nti divorce osobola okuba nga okyayiddwa mukyala, osobola okuba nga ofiiriddwa muzadde, osobola okuba nga ofunye accident, osobola okulwala. Ebintu ebyo bijja mu ngeri yanjawulo. Buli omu alina ekimuyuuguumya mu bulamu bwe. Oli asobola okuba nga ekimusumbuwa butaba na mulimu. Buli omu alina weight y'ekizibu kye. So okusinzira ku weight y'ekizibu kyo sijja kumanya kikusumbuwa. Naye nze kye nsinga okumanya ekisinga okuba ekikulu, being true to yourself. Nti akaseera konna omuntu k'osobola okuba nga oyitamu, ngereza kati ku ssaawa eno singa obeera single mother, toyina mwami, toyina w'otandikira, baana bo boyina okutunuulira, gwalina okwegumya. Bw'oteegumya ani anaakugumya? Yes, gwalina okwezza engulu, because that is where omuntu waakwagala oli akulumya, oba omuntu ayagala okukola ekikyamu waakwetaaga weewo. Kati bw'okkiriza to be there, ogenda genderawo bw'otyo. Bw'okkiriza obeere mu kayumba kolemu ogenda okukola olw'okubanga okaaba obeereeyo, then what? So divorce tengenda ogamba abantu. No, nze actually oba nkugambe nze abantu beerabira nti buli omu oba nkugambe nti eriyo n'abantu abamu bambi oli n'abeerayo n'agamba bambi alayika afuna oba omuyaga gumukuba naye nga gwe yo past that. Ekyamazima kyogedde kituufu kuba bingi byabeerawo ne biyita but tewakyukako. Naye mutima oli gwakirina naye tewakyukako. Divorce engulaga gy'onsima gy'oyagala okuntwala. Nze wano wendi njagala tumalirize ensonga tewali mulala agenda. Nze nkimanyi tewali mulala gwenza kunyumiza bino. Teri mulala. Well, ngenda kwongera kugumya bugumya mukyalo oba mwami oba muntu yenna kabe baana bwabayo abaana abasoma wabayo abaana essaawa eno abawumudde naye nga buli omu yamanyi kyayitamu. Nja kwongera bwongezi kugumya nakujjukiza nti find your purpose in life. Wezuule ng'omuntu, zuula ebikusanyusa, weegobeeko ebitakusanyusa. Bw'oba owulira nga ekintu ekikuwa mirembe kireke. Ekikuwa emirembe ky'oba ogenda nakyo naddala ng'olina embeera gy'oyiseemu etali nnyangu. So kyennyinza okukubiriza abantu kyokka. What makes you Dianah you are right now? Kyekikufuula gwe ky'oli essaawa zino nga tuvudde ku biri ebirala byonna. Being myself kyensuubira. Ate n'ekirala abantu obutamanya. Gundi mumanyi nnyo mutegeera. Kubanga tebammanyi. Munnange omuntu bw'aba takumanyi ajja nnoonyereza ayogere byayagala naye munda muggoba ogamba okusinziira ono kyeyayogedde ono tamanyi tomuwa budde because takola ki takumanyi. Atakumanyi tomumalirako budde kubanga tekyetaagisa. Divorce essaawa eno omuntu wajja n'akugamba nti osula ku kapeti wansi nga si woosula kati ofaaki. Okitegeera ofaaki oli bwajja n'akugamba mbu tewalidde kyaggulo nga wabadde mu nnyumba yo n'olya enkoko yo n'onyumirwa n'owoomerwa n'olya enkoko nga nnamba. Okay, Dianah. Walidde naye. Tubadde tukyali ku nsonga za omuntu agala okulongola bw'olidde naye ekiggulo bw'olidde naye ekiggulo bikwatirako wa? Yani kyenkugamba nti nze kinfuula okubeera nze Dianah Nabatanzi n'ebyange. So buli omu alina ebintu. Oyinza okuba nga ekikufuula okubeera bwetale nti tolinanga kukukuma. Omulala nga just kwogera, omulala kubeera mu football n'alwaniragamuloganize nga byayagala. Buli omu alina ekyo kizi. Nze kwe kubeera gye njagala mbeere n'empulira y'emirembe. Ne bwe mba ndi mu kukola nga kyekimpa emirembe, kyekinfuula Dianah Nabatanzi. Ne bwe mba nga okumaliriza okukola n'engenda mu kayumba kange neebaka oba yonna gye nsula neebaka eyo nga kyekimpa emirembe era kyekinfuula Dianah Nabatanzi. So kye njagala abantu bakkirize buli omu alina kyali, buli omu alina bw'ali naye kirala si buli kyowulira kituufu. Naye nze sikyawakanya bantu bw'oba olina ky'ompuliddeko ng'owulira kyekyoyagala okutunza kyoyagala okutwala nange twala ekyo Twala ekyo. mu bitiibwa ebingi twala ekyo era sikirinaako obuzibu. I find very many people inagamba kino ngamba bakikugamba wakikiriza tewakikiriza nti and I feel like maybe no some percentage nemugamba exactly. So if you're taking that percentage it is okay. Ate era mulimu n'ebimu oluusi
muli akigambye naye nga alina kyakumanyi. So wayebala kyesiivu. Wasigala kuwulira nakukuma mu kindo. Munnange obulungi bukola kityo. Kayimba nno kafuniddamu kwa. Bane wagenda ogamba nti wagenda n'okola gundi ku TikTok jangu Dianah atebayo. Wagamba oleka tugende kola Dianah. Wagamba nti alaba ffe abalungi tukoze akayimba tekatusimanyi kakoze katya. Ba ini ole bagamba owa otukubiddera kutwe abataliikuuka omulungi omakitegeeza kyeso kwanga okutegeeza sina kirala kyentegeeza. Nsaba omuntu bwe siyinza kutunyumira kitegeera anonye dictionary agende ku Google abuze kuba muzaala ategeere ekigambo beauty oba kitegeeza. Naye nga tukijje mu ebyo abalala bye batakuta njagala omuntu okijje ku omuntu dirwe weewulira nti oli mulungi. Ate nkimanyi munnange ndi mulungi ate nkimanyi. Awulira nga kimulungi. Ebirala boogereko ebyabwe nze ndi mulungi. Obulungi bukola ki? Obulungi bunnuma. Oziga olwaki? Oba olwaki? Abantu kyebeera byekyo kino. I made a post. Very simple. Nga bwokera ku makya. You get a post and you say, I take a post n'ogamba nti emmere ewooma. I woke up one day, nenteka ekifaananyi ne ngamba, I'm beautiful and I know this. They will read just a caption. Ba inira omugambo ne bukunkumuka. Yes, naye oluvannyuma lwakyo ate bo bennyini bateeka okwekulamu omwo ne beebuuza ne kati mukuma lwaki. Beauty etandikira ku gwe kwekkiriza abantu bakyeraba. Obulungi gwe ayinza okubuulira. Gwe kennyini confidence buli lw'eneekukula teri lw'ogenda kuba mulungi nga nawe togirina. Mutima tokirina tumanyi kyerimu. Tukijje mu bakitakuta nti beauty oteekeddwa okuba ng'oleka bwotyo nedde kizze ku gwe ng'omu kiina tandikira kukuula. Wewulire ng'omuntu. Nawe oli muli nti obulungi. Nze mulimu abaana beendaba nga mutuufu tebandikyogedde ekigambo ekyo naye nga olaba confidence gy'ayogeza to say that she's beautiful. N'ogamba mu butuufu. She deserves it. Waliwo bwola n'ogamba naye nnono naye. Nga tolaba akayimba ababitusi bakafulumya. Tebafulumya akayimba. Nga mutuufu eri abatandika. Ak'obulungi buli kubanga bo bennyini be baasooka ku posi yange okugamba ngu agakazi si galungi semanya toli biki naye akakati ono afuma abalungi yakebera alina kaki akakebera abalungi. Nze sigenze kebera mulala mugamba nti okuba mulungi nze neetandikidde nze ndi mulungi ate lwaki okimanyi ate nkimanyi kati oli bw'aba akifunyemu obuzibu simanyi buzibu gye babujja ogwo okubeerwa mulungi bw'okulaba nti manyi alina akamogo bwe kati alina kina ebyo bizibu byo mu bitabo by'abalungi nze nkimanyi nze nsookerwako Dianah gwasooka bitabo by'abalungi mu by'abalungi mukwano nze nsooka kati gwakiwakanya deal with it that is none of my business. Nze nzekka agirina tewali mulala agirina interview eno kabe sayingo nze tegimuwa nze nzekka agirina tuli wano n'omulungi mu balungi era ku lunaku olwaleero tongozza official beautiful lady